is a big eye. Ogulamba na nchenja okubagamba. Yes, omukulembeze wa ggwanga namulaba. Era mu meetinga. Naye embeera bannange saagala mulowooze nti nga Mati yateredde. Era ng'abantu abasinga kibalowooza. Essaawa eno ate obuzibu bwonna bw'abantu abankubira amasimu abalowooza nti na meeting omukulembeze w'eggwanga buli kimu kyateredde. Bannange nedda si bwe kiri. Omukulembeze w'eggwanga namulaba nenjogera naye era mu nsonga ze nayogera naye kuba nze namuyimbira mu kampeyini za 2011. Omukulembeze w'eggwanga namusaba ne mugamba oba ne mujjukiza nti akasente kange aka 2011 saakafuna aka kampeyini ezo. Nakimugamba nti saakafuna era nakyogera naye. So baganda bange era sinnakafuna. Okitegeera embeera ekyali mbi nga mmwe mulaba era nti sikyakola bapromoters tebambuukinga kiwulira nti kati nange ate nina abantu bangi ndi musajja muzadde. Nina abantu bangi abandipendingako, nina abaana ab'okulabirira kiwulira n'abantu bange famire yange okutwaliza wamu bonna bonna batunuulidde ensi. Twogera naye ebintu bingi nenjogera naye n'abayimbi tugamba ensonga z'abayimbi n'abayimbi tulina okuba nabo mu mubiri ate ng'embeera essaawa eno okubalina mu kusisinkana abantu bataddeko puresheero bataddeko bantu bangi abankubira amasimu bange ntegedde ate mbamanyi bantu bange ndi muntu w'abantu kiwulira ndi muntu w'abantu nandi basomeddeko because banfunye naye sinnafuna. So bannange era ekugamba era ogande ekirala kyensaba nti badijje bange because nkimanyi nti badijje abamu maboyikotinga okuba ennyumba zange okitegeera abenzizanye amarediyo agamu gaboyikotinga okuba ennyumba zange. Omuyimbi Big Eye Watu wasobodde okuba ng'ate abawuliriza ebigambo bye banga abakubira omulanga ku nsonga z'ayitamu ku mbeera embi gy'asobola okuba nga yafeesinga essaawa eno. Abayimbi bano eno bali babiri, King Micheal wamu n'omukulu Big Eye, ate era be bayimbi ekimanyikiddwa ensi yonna nti bafuna ente 3 okuva ewa President Museveni munnange ne basobola okuba nga ate zaabwe nga bo zaababwebwa. Ate nga on top of that Big Eye yakava omukulu President Museveni era babweko ensonga ze bogerayogeramu omukulu Balaze yasobola okuba nga amutwala basharinge ku bigambo ye nga ye oba ku bizibu bya Big Eye byafeesinga. Naye munnange tekimumalidde kuba avuddeyo n'agamba nti munnange wadde nave wa President Museveni naye embeera ekyali mbi, temulowooza nti embeera nnungi. Nagenda wa President Museveni nga n'ebizibu byange ngaze omuntu byenfeesinga kubanga President Museveni okuba wetwamukubira campaign okuba oluyimba tubonga nawe saafuna kasente ngaze Big Eye era byonna nasobola okuba nga mukola ki bimutuukizaako era n'akutegeeza n'akugamba nti nange ngaze omuntu Big Eye nina famire ki eyange tuba tukyali awo. Big Eye nga naye akaaba bizibu bye. King Micheal waaviiriddeyo n'agamba bannange bannayuganda bannange ennyumba bagitwala bammanji obukadde 10. On top of that akamotoka kange blind white kayampanga nze omuntu nako bakatutte lw'amabanja kwegamba bannaye ensonga zo eza NRM tetumanyi gye zidda. Abantu batabuse buli kimu nayogera kino nayogera kiri ngesivuga motoka ndi gavumenti yajibu kamotoka blind kayamba muntu uyo zange nako tekaliiwo bakatuterwa amabanja. Lwaki? Lwansonga nti badireyinga gundi yange president we nali mu meeting ne mbulira kizibu kyange n'akinyamba era bakudireyinga era obeere nga tolina wadde n'olwataano obeere ng'oli ku zero okitegeera. So nze ensonga nange zenjagala nange nyambibwe. So engamba nataddeyo emmotoka nti njagala emmotoka okitegeera siteekayo ng'olwokuba nina nteekayo lwakuba siina nenga kati njagala emmotoka okitegeera nange mbeere nga nina emmotoka ng'abalala bafuna amamotoka ate emmotoka era yegenda okunyamba era mu campaign. Kijjukirwa nti King Micheal ye muntu abadde awaliriza Bajjo oluvannyuma lwa Ronald Mayinja okuba nga abeeyungako mu kibiina kyabwe. N'agamba nti Bajjo
akyayogeza buto naye tumulinde naye ajja kuba soon atwegattako mu NRM. Yakabyogera naku bbiri ng'emabega naye ate ye muntu avuddeyo n'agamba nti akubiriza omulanga mu bantu bonna abali mu kibiina kya NRM bamuyambe asobole okuba nga asinkana ani President Museveni maaso ku maaso nga Big Eye we yakola, naye ate Big Eye yatuukira President maaso ku maaso ye ne President Museveni, naye ate naye akaaba ennaku bannange NRM tulagawa. People power oye oba NRM oye. Omanyi n'omuze ogunvumira mu comments naye siina side n'emu, siri wa NRM siri wa people power, bula ndiwo kubatuusaako mawulire. Sijja landaga nnyo katulinde results ezinaava mu ekyo. Nsigadde nze Kama Ozi Kodereta Van Crash mwelaba.